Uganda olunaku lw'enkya yakwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku olw'okulwanyisa okutulugunya abantu mu nsi yonna, era nga okusinziira kwa lipoota ezikoleddwa kiraga nti wano mu Uganda okutulugunya abantu kukyeyongera. Okusinziira kwa lipoota y'omwaka gwa 2023, abantu abasinga okutulugunyizibwa baava mu bitundu eby'e-Karamoja, nga kino kyava ku lutalo oluli olw'okubalwanyisa okubaggyako emmundu ze balina mu ngeri y'ekimpatiira. Abasinga kwabo mu kifo kya Karamoja kubanga wakyaliwo okujja emmundu ku baana ba Karamoja, disarmament process ekyagenda mu maaso. Kati n'abalala abantu be bakwata aba suspects nabo n'aba gender based violence balinga 6. Media mu kaweefube wayo okulwanyisa okutulugunya abantu n'obumenyi bw'amateeka etuukiridde abantu ssekinnoomu abazze batulugunyizibwa ne babeerako bye boogedde. Nakatulugunyizibwa emirundi egisoba mwesa n'olunaku lwennyini lwe twavaayo okulwanirira amabaati g'e Karamoja nakwatibwawo mwena mu kamera nga zimulaba newe natuusibwa ku CPS banteeka mu kitongole ACRRU bagiyita bana waliwo ekitongole kiri awo ku CPS banjijawo ne bantwala mu ofisi zaabwe ne batandika okuntokyali nga bankuba emiggo mingi nnyo. Zubair Amandu ono nga mutuuze wa Mengo Kisenyi wano mu Kampala Central Division, ye agamba nti yatulugunyizibwa abasirikale bwe yali agenze mu kkooti okweyimirira baganda be abaali basibiddwa oluvannyuma lw'okukaayanira eby'obugagga kitaabwe bye yabalekera. Ez'omukoleya yali muyindi ne bantulugunya okubo ne bagenda bansiba koodi Kampala awo ne mala ennaku 6 nga ndi koodi Kampala naye ng'ekintwazizaayo simanyi na keesi eriyo. Namala ennaku 6 nga ndi awo RPC n'ava eyo yali RPC okutika okuva era enakaniku naye nga yeyansibye bakolera ku order ye naye kati ate n'akomawo abuuza bano abali wano ne batuleta ku suspect parade buli omu ayanjira ekyamusibya nga nti ze maze ennaku 6 wano ku poliisi simanyi kinsibya. Ono agamba nti okutulugunyizibwa by'ebyokwerinda baali baagala okumutiisatiisa ave mu nsonga z'okulwanirira eby'obugagga bya kitaawe ate n'okuleka abo baali baagala okubitunda nga tebakubwa ku mukono. Okumala ebbanga ya myezi 4 ne bamuwamba olwalabika ne bagamba mu yatuula ekitali kituufu kati batandika okwesibagana. Poliisi yeeyambisa omuntu wa bulijjo ne batulugunya omuntu mu kintu kyatamanyiiko ne oba ovuddeyo kuyamba ng'oyamba poliisi evaayo negamba oyamba ngaani. So tukisaba ekitongole kya poliisi kyekifiiriddeko ebyonna Kanaluzaala yenna ebitongole ebyo ebyokwerinda byonna bivuddeyo kutokyalinga okukola ki byonna. Ono kati ayagala akakiiko k'eddembe ly'obuntu kamuyambe kubanga embeera gy'alimu tewoomya nnakabululu. Okuwabula kwange eri abakulembeze b'eddembe ly'obuntu naddala maama wange Wagadya bave nnyo kubanga bo bali ku musimbi balya ssente zaabo naye tebamanyi ti abantu batulugunyizibwa. Nze bankwatako okwera bukeesi emu eno oli najjansibako ne baŋŋamba bansibyeko simple balo musango siguulirangako ne bajja ne banteekawo ogwa criminal. Gerwa yagamba nti yakubwa abamenyi b'amateeka wadde bagufudde omuze okugenda nga bakuba abantu ne bamumenyaamenya kyokka nga n'okutuusa olunaku olwaleero akyabonaabona n'obuvune. Olutunira police statement bakwatako bantu 4 abankuba baali bantu 17 kati goza balabalagawa singa oluli eryo lye bankuba olwasooka bonna nga babakwata bulungi nnyo. G'otunuulira enkuba eno olaba enjawulo n'enkuba eriwo kati enkuba y'emu era eyo gye bakubisa kukuba tteke kuno kwebasa na kubba babba ki simu na waleti bakulese wenna oyiika musaayi ogenze mu ddwaliro wenna oli mu bulumi
oyina famire oyina abaana. Bano abaagaana obudde buno bali mu kubakwata be babatwala ku mapoliisi ne babatikka ne babatwala ne babagulako ebisawo gye babaguddeko ne babasindika mu makomera. Ze omu ku bavuddeyo okuyimuka okwogerera abaana abo n'okuvaayo okuteeka ba DPC ku nninga. Era obudde buno luwondabira obudde buno ndiira ku nsiko lwakuvaayo kulwanirira abo bantu bakwatibwa nga DPC we Wandege bamuyita Hasani n'amanya amalala antaddeko nnyonnyonnyo olukongolo anoonya buli wamu. Nina amaloboozi mangi, nina ebintu bingi, amasimu ge bankubira, abantu ba bulijjo nga bandabula okwebeereramu. Nsubuga ono nga yakulira ekitongole ky'obwannakyewa ekirwanirira abo abatulugunyiziddwa ekya Africa Center for Treatment and Rehabilitation of Torture Victims, agamba nti emisango mingi gizibwa kyokka abatulugunyiziddwa ne gye buli eno bakyatya okugenda okwekubira enduulu. Tusaba tweyongere okukolera awamu abantu ba bulijjo n'ebitongole ebya gavumenti ne poliisi. Ekikulu buli bw'oba bakutulugunyiza loopa ofune obuyambi, loopa olabe engeri gy'osobola okufuna obwenkanya, kubanga ekyo kyokka kye kijja okuyamba okuziyiza okutulugunya. Bw'otoloopa tetujja kuba tetugenda mu maaso okuziyiza okutulugunya. Kati byeteeka essira enkya. Ono agambye nti n'obutabanguko mu maka ono era nokoddeyo obukuubagano mu maka bw'agambye nti buviiriddeko bangi okutulugunyizibwa nga buno tebusosola bakyala oba abaami nandiki abaana. Buddeko Paalamenti yayise etteeka nga buli muntu atulugunya munne avunaanibwa ng'omuntu ne bw'abeera nga wabyakwerinda mu kifo ky'okuvunaana ekitongole gamba nga UPDF oba poliisi. Kyokka nga n'olunaku olwaleero abasirikale ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okutulugunya abantu.